Manji gatukuletedde olunaku olwaleero tulakalira tubeere ng'ate tugakuwa ene News Spark channel. Muge tuyina munnange eyaliko mukyala wa Honorable Sseggirinya avuddeyo n'abaako byayogera. Ono nno mu maziga ag'ekitalo agambye nti agenda kumiisinga nnyo omwagalwa we oba eyaliko omwagalwa we Honorable Sseggirinya. Bannange kitalo nnyo bannayuganda mwenna, kitalo nnyo kya Honorable Sseggirinya Muhammad, kitalo nnyo Muhammad Sseggirinya. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, sweetheart. May your soul rest in peace. Just agenda kwerabira ku Sseggirinya Muhammad. He made me happy for 6 good days. And I will always love you, sweetheart. I will always love you, Sseggirinya Muhammad. Kitalo nnyo ne bannange bannayuganda mugume tufiiriddwa omusajja ow'amaanyi nnyo, tufiiriddwa nnyo naye Mukama amusaasire gy'alaze yonna. I'm gonna miss you, sweetheart. And I will always continue loving you. May your soul rest in peace. Subscribing, liking, tereko baka wao mu comment section. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ebimu ku ebyo ebitiisa, ebimu ku ebyo ebyennyamiza, ebimu ku ebyo eby'ennaku Honorable Sseggirinya munnange obulamu bw'abadde atambuliramu bukya ava mu kkomera. Akatambi keekano kyanako nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba kimukusiba Sseggirinya kumukutulugunya byantukira n'angamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakola ng'omusajja nga bwe olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Sseggirinya bwe baali bamuyisizza bwenyamira. Sseggirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kigunze n'agamba mulamu zirabayo bwenfaanana nene bagana omutwala mu ddwaliro kukirirwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'entegerekeka omukwano okusaaga naye nga ali serious. Maama munange tukubaliza kitalo nnyo kitalo ddala tukifumiitiriza yo kibiina teryasobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitabo maama ofuula omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Sseggirinya. Obuwangwa waffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namando. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Olwekyo tetwakisuubira ng'akisuubira ne badde gyaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme okulaba omwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tunyirira naawe, tukusabira Mukama akugumye akugumye ebirungi. Era tongera okukakasa nti kyonna tuli baana b'omwana. Abuli Sseggirinya tujja kusobola newankubadde tetusobola mu ngeri ezimu. Kizuuliddwa nti Honorable Sseggirinya kati omugenzi kw'ossa ne wayiswa munnange bano buli omu yali yasonyiwa munne era nga n'akatambi nako tukafunye. Okitegeera nno mukwano bangi babadde bavuddeyo nga balyoka bagamba nti wayiswa tageza n'alinnya mulumbe oba mu kuziika Honorable Sseggirinya. Naye akatambi kano twagadde tubeere nga tukakuwa wa bombi beetegereze olabe ddala buli omu ekigambo nkusonyiye kyali kimuva ku mutima oba nedda. Waliwo ebigambo byayogerwawo gye buvuddeko nga bakulembeze baffe ababiri baali bafunyemu obutakwatagana mu bigambo, naye kirungi nnyo era olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo nti bano abakulembeze nga bali guided by the president yankwasisa obuvunaanyizibwa okwasaganya n'ensonga. Olunaku lwaleero bamiitinzemuko era ne balabira ddala nti baluganda nga bonna bagenda okwogera nga tewali na buzibu bonna baddewo
era tekyali badde kyetaagisa nakunnyonnyola abantu naye just okuba nti abantu oluusi balina ekifaananyi kirala kye balina kwe kulowooza nti baali badde boogera ku nsonga eyo eggwanga ne litegeera nti ffe tuli National Unity Platform teri buzibu bwonna bwonna mu nnyumba yaffe. Ssebo Honorable. Ndi musanyufu nnyo SG ne President okubanga ensonga eno mugikwasaganyiza. Wayiso ono muganda wange nnyo ate ebbanga ddene si leero. N'olwekyo nyinza okubanga bye nayogera nabyogera nga nabyogerera mu busungu. Manyi buli weyogerera mu busungu oyinza okuwunzika nga okoze ensobi. So muganda wange Wayiswa nkwetondera ssebo. Nkwetondera tuli National Unity Platform tuli omuntu omu kuba wadde watandisa tokozesa ensonga eno okutwawula yawula kakati ebigambo ndowooza bibaweddeko ono muganda wange ndi ebimu ku byendi lwaye ne lwakuba nti obusungu bwe bwagiraawo nenzijja nkola statement etaali nnungi muganda wange Wayiswa muganda wange nsonyiwa era ndi wano okwetondera nga nsaba muganda wange tutambule kuba gwe mu kibiina oba mukama wange ssebo. Njagala kwebaza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform naddala President waffe ne Secretary General olwa guidance ennungi mu nsonga zino. Ssegirinya Muhammad ono Muhammad kyabagambye kituufu tuli ba Luganda. Nze naye mu kibiina kya NUP ffe bannabyabufuzi abedda abakuzenga bw'omulengera nga adduka nga hayi yadduse mingi so bingi bye tubadde tusharing okuva emabega nga bibadde tebiyinza ate kufattoge ebirungi bye tuzimbye emyaka gyonna nze Ssegirinya abasinga tebamanyi naye tewaliwo nsonga nkulu ebeera mu bulamu bwe nga sigiriimu ebbanga lyonna okujjako eno bwe yali nti yaliwo nensangawa mitala naye ebbanga lyonna Ssegirinya abankwatako ensonga ye yonna naye akimanyi era namanya nti kyalimu obusungu kyalimu n'okubanga mulimu abantu abalala bayinza okukwata mu time enfu ne bakuteeka mu story ate nga bannabyabufuzi ebyo babikozesa nnyo nga advantage mwena mubamanyi naye nze Ssegirinya mu muganda wange yemwagaliza abimanyi nti bingi n'okusukkako ate tuli ffenna ku platform ya maanyi g'abantu tetusobola kubanga twesacrificinga each other nga ate tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Eddoboozi lya Ssegirinya limanyiddwa kye liyinza okukola nga liyimiridde ku nsonga nabwe kityo tetuyinza kubaamu na personal issues n'ekisinga okubeera ekikulu nze ndi mulongo Ssegirinya togenda kufa abantu abalowooza nti Ssegirinya agenda kufa ekyo nakyo munune kufu kubanga Ssegirinya akomawo kw'aboobwe tujja laba nti tutambuliza wamu tewali kijja kukaluba kubanga amaanyi g'abantu kyekikulu ate emmundu yonna bannayuganda tugane kuzeetunuuliza kati nze okujja okwedifendinga nti nedifendinga ku Ssegirinya kimenya nnyo buli muntu abawuliriza tulina kubanga ffenna twatakinga nakyemalira Ssegirinya bwamulumba nange ne mulumba Lewis namulimba tumutayize akuba ku lubuto akube akuba ku mutwe akube akwate ekigere akoleki akwate so lunaku lwanjawulo nti ndi ne muganda wange Ssegirinya era mwagaliza okwongera okuba strong ngenda kukuleetera era ssebo mu phase 2 ebibala ebyebusoga eyo bigenda kuyambako so kyakabi nnyo mwebale nnyo kyakabi nnyo people power our power people no power NUP everywhere NUP. Abantu bangi nga tukyagenda mu maaso n'okusalira omusango Honorable Ssewanyana abamu nga bagamba nti lwaki Honorable Ssegirinya ye yalwala ate ye Honorable Ssewanyana n'atalwala tulinga nga bagamba nti no ye Honorable Ssewanyana ye tumwagala mulwadde naye ekyo si kye tuleese munnange nga woli mu kulaba Honorable Ssewanyana yeetaaga okuba nti nno abudaabudibwa embeera gy'alimu si nnungi go ge mazima embeera gy'alimu si nnungi ezziga ly'omusajja liva wala alabika oba alinga ali mu kwegumya naye nga yeetaaga okuba nti naafiibwako ate n'engeri gye kiri nti n'ebigambo bingi ebyogerebwa nga bagamba mbu ye yawa omugenzi obutuwa bambi tuyinza okwekanga nga ate naye bambi ate agenze ku ndire kale nga woli mu kulaba mu katambi ako omulabira ddala nga tayimiridde oba tali bulungi tufiiriddwa nnyo njagala otuusa okubagiza
okuva eri bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga. Basaasidde nnyo President Kyagulanyi ne NUP, basaasidde nnyo famire, basaasidde nnyo mwenna bannakyukakyuka. Tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda wabadde omukendeevu amujjulirize, mugamba amiina. Tusaba Mukama Katonda amugazize kabuliye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu mawulire amalala getufuna ku Newspark Channel, Munange Sonko avuddeyo ne yeegaana mbu Munange si yenannyini lubuto lwa Rashida. Ejjukira nti olunaku olw'eggulo babadde balimu kubitambuza nti omwana waataba wa Dr. Katiko, kaakati awo kitegeeza nti omwana wa Sonko. Sonko avuddeyo nalyoka agamba omwana si wange. Katukuwe akatambi kano. Omwana alina kitaawo omulala atali Katiko, atali Sonko. Naye kyazze kitya batandika okugamba nti omwana wa Sonko. Rashida gy'abadde ali kati awo ŋŋenda. Rashida gy'abadde ali abadde ng'akola videos obw'ennaku nga bwe mulaba. Simanyi kubanga ayoza ebintu. Yali kolinga kulumu ne video ng'ali ku kiwempe ng'ataddawo omwana mu ngoye ng'ampisa ebinyonyo bwe ziti. Jabeereyo waabwe ayambala engoye ezitali nnungi, ze ziba zita brand ze ku side yange. Ziba zita brand olw'ensonga nze mba promotinga muntu abeere wa kabi waaki. Gwe bw'okeera ku makya n'okola video nga togigendera nti nkola content ng'oyambadde bubi. Someone ayina edduuka, tugeze lya bizigo, tugeze lya saluni oba lyaki, tasobola kuyita kufuula ambasada we bamukubira bulango nga gwe akuba obulango tofaanana bulungi. Mukategedde ekyokubiri, omuntu lwa posting ebintu nga bya nnaku n'afuna omuntu n'amuweereza omutwalo oba najja ku live ne bamusondera tugeze emitwalo 10 nga lwa aleese 2 aleese 3 aleese omutwalo and so on. Bwokera si kibi omuntu okumuwa ne bw'ojjanga like kyekigendererwa kyo lina ne bakola bwe batyo. Time bwetuuka oli najja ng'agala mukola challenge ya luyimba tugeze muyimbi upcoming ne mumugamba challenge ya mitwalo 15 oba emitwalo 10 tasobola kuwa sente ezo. Agenda kugamba gwe nasondera koko ne sente omutwalo onsaba kati emitwalo 10 olinga akolima. Ne bw'obula okuuma brandi yo nebeera nga kweri weera mulaka sente koobeera oyagala n'okendeeza ku kakendeeze omuntu n'akuwa bizinensi. Kati manyina nze oyo kyataategeera naye ng'oluusi bw'omukubira kasi n'omugamba nno munnange akawunti mutanto gipostingako ebintu webiti lulinze yapostinganga nga yema postinga ngenderera kino nekino okiraba network eshankaranye ogenda byagamba network izidde network clear tugende maaso oba no clear okay clear ngomga munange nno bo postinga ebintu ebyo nga si birungi nga bibyo mula postinga these days oyo na brand ogenda chikola kati golabanga views enyingi ofa views ne views enyingi zitayinaako sente ejirako teziba nnungi mukitegeera views enyingi nenga tulina sente gyobera ofuna mu views ezo like kiba tekikola makulu. Oli agamba Sonko alabika mpalana tayagala mpostinge okite Rashida abadde agenda linnya nnyonyi zino nkibabuulira ng'agenda South Africa kulinnya nnyonyi ne Katiko naye Rashida okwebuzaabuza kwe n'okuba nti ayagadde obumansuka wallahi byonna teyabitunuulidde n'atweyawulako. Rashida n'agenda ani agamba did you tell her that abantu abe South Africa they contacted us through Rashida's account nalabanga message nenga sinakwogera nabo bulungi ne basooka boogera naye herself basooka nakubira ye ku namba endala gye yabawa yakubirako oluseke bino good nguwerezeyo keza amata g'omwana n'omwe namba gye basooka kukozesa then ne bava ku simu ye ne badda ku yange nenda okugenda nga njogera nabo oyo kitegeera Rashida agenda kumisinga ennyonyi twasooka kwerereka entugamba Rashida agenda kuzaala tugenda kikola tutya kati nga balina genda mwezi gwa kumeka gwa kusatu interviews ne zitandika kuno online mpa kino mpa ki tukole meeting eza online noteeka kono noteeka koli nemba mwana ayogera nabo nenteeka ku Katiko nga bona bakiriza batuli wamu ku last moment bannange nga bula wiki ng'emu agenda azaale
Rashida n'akyuka embeera wallahi paka wano mu kukyuka n'akyuka embeera ate obuzibu obulala mwatandika okumwokya kuba kyo mumwokya aba social media mwekambabulira katiko kizibu nnyo funa muntu amuwa ssente kuno ne Rashida alina abantu abamuwa ssente abamwokya nze nagwe manyi Jasmine muganda watulitooka yaweerezaako kulumu ssente nezigenda ku nnamba endala era ku nnamba endala kwe zaagenda oli n'azirya oba okitegeera era bwe yazira namugamba onje ssente z'omwana ez'amata oli namugamba naziridde olulala bali baweereza ssente bali ku live bonna nga olabitulwe ne ku live nga bali babiri katiko ne Rashida kati Rashida yavaawo eddakiika nga 3 nga bamugambye asome ennamba katiko yasoma ennamba zagenda kwa katiko nazo n'azirya n'akomplaininga manager katika ssente zange katiko ne mugamba nabagamba bemubeeranga ku live ine namba y'omuntu ali wano waka namba gye mubanga muwangayo ebyo kaana bireme kubaawo ebyoluseke nti wezibanga ezenti za luseke muzigabana buli omu nafuna ku kyaba afunye like yekyo yakigaana namba bateekayo ye ekitali kibiiza n'ebintu bye siringiriza nemamu n'ebintu bye nningiriza kuba nange bwe ngenda ofunira nange embeera mmanyiiwo mukitegeera so gye yagenda eyo programu zonna zitandika okufa nange programu nenzikola ki nenziyimiriza era naye mabegako yagenda eyo BBC ne bajja nga babanoonya nga balina bakolako interview baana bagenze international nakira nti yasoma nnyo nasobola okwogeramu oluzungu naye kati kati yasoma nnyo nasobola okwogeramu oluzungu ona level yawe ya P7 bera tebakola senior 4 kati baba mu senior 3 Rashid oba yakoma mu kilasi naye basobola okusoma n'okuwandiika mu bigambo by'oluzungu akazanyo ne kafiiraawo bwe katyo Zabwe etambudde olunaku olwaleero webale kwekumira ku Newspark channel kankujukiza okuba nti no subscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section nakuka Esther ogamba otya Kagude Charis Namutebi Darat njagala ate okuba nti nombuuzaako ku Mariam njagala okubuuzaako ku Brenda ate era njagala okubuuzaako ku Richard beera bulungi weeraba